Hey, have a movie? Hey, come on, have it done.
ekifaananyi ekisiigiddwa mu kulonda kw'abavubuka si kirungi n'akamu n'akettondo era kyoleka ekifaananyi ekigenda okuba mu 2026 kulonda kw'abavubuka kutaataaganyiziddwa kubaddemu abantu abatambulira ku pikipiki nga beesibye bukookolo kubaddemu abantu abatambulira mu kosta nga bajja ne beefuula abalonzi b'ebyalo naye nga si balonzi n'olwekyo okulonda kwonna ne kutaataaganyizibwa era tusaba bakiiko k'ebyokulonda bwe muba muleba ebigenda wano mu maaso Nansana division yonna nga bwegitambulira kubadde kulonda kw'abavubuka tusaba muteeketeeka okulonda okulala kw'abavubuka abala bonna be mulabanga abakulembeze beerangiridde bwerangirize naye nga si bavubuka nze ng'omubaka w'ekitundu kya Londo ekigenda mu maaso ndabye tebadde kulonda naye olwekyo tusaba akakiiko k'ebyokulonda muteeketeeka okulonda okulala mu Nansana division erinnya lyanze Mukalazi Steve ssentebe w'NUP Nansana municipality nalabye obubbi sirabanga bubbi bwe ndabye leero kubanga tumanyi bulungi nti local government egamba nti okulonda okwa local government kwonna kulina okutandika wakati w'essaawa 3 paka ssaawa 8 naye tugenza okuzuukuka amakya ga leero ku makya nga batugamba nti ebitundu byonna ku ssaawa 11 akalulu kabadde kawedde tutuuse ku polling stations nga tewali na kiraga nti waabaddewo n'akalulu fera nga tulowooza nti tufe tusooseewo naye nga batulaga nti baakalulu baakoze eki baakamaze dde okkalonda era ne bajjawo n'ebikozesebwa byonna ne bagenda awalala tebabaze balangiridde bulangirizi awalala basibidde abantu ebweru ne babagaana okuyingira mu gate kasita bayingizza abaabwe ne basibawo oba oli candidate oba oli ki tebakukkiriza kuyingira abalala abantu ababadde abeesimbawo be twali tumanyi tugenza okutuukayo nga balala be baliyo so akavuyo kendabye mu kalulu kano omwami Museveni kakozesezza sikalabangako mu kulonda kwonna kwe nalindabye naye ffe tukyali bagumu yadde bataddewo embeera eno era kati tugenda kutuula kulaba ki kye tuzzaako ku mbeera eno gye batadde mu Nansana municipality. Tulinze abeeredde commission nga tebakola ki nga tebalabika eky'omukisa omubi tubadde tuli awo ne tusanga poliisi nejja netugoba mu bifo byonna ebikola ki ebirondebwamu so tugamba electoral commission ejerondesa obukulembeze bwa Nansana tewali mukulembeze yenna mu Nansana akoze eki alondeddwa tubasaba tetwagala poliisi ate etwale obuvunanyizibwa bwa electoral commission tusaba electoral commission ejje erondesa obukulembeze bwaki Nansana tuli wano lwa nsonga nti ebifo byonna ebibadde tugenda okubeeramu poliisi etukoze eki etuganyeeyo so tusaba obukubi obw'enjawulo bategeke olunaku olulala fe abalonzi bonna twalina abavubuka baffe bajje balonde obukulembeze bw'abavubuka. People power! Power! Si buli muntu gy'avudde ajje nti agenda kukola ki agenda kulonda. Twagala register ku buli ki buli kyalo baverifyinge buli ateekeddwa okukola ki okulonda. Si buli omu gy'avudde ajje akole ki gyalonde. So n'ekyo tukisaba electoral commission bw'eneebeeza otulondesa n'ekyo ekirowoozeeko twagala register mu buli kifo kyonna ekikola ki wamu bwebala nnyo Joseph Mayor wa Nansana Division embeera nga bwemugira abantu olunaku olwaleero olunaku lwagaluka abavubuka mu Nansana Division njagala okubategeeza nti balonze ekyamazima emibiro gibadde
ezokumaca tutera ku polling station sawemu nga tekuli kiriko tubakubira aba presiding officers batubakulonda kwawedde stations endala tobadde polling registers voters registers abantu bobeeramu ne baverifying tulabooleza ddala tembeera fanako bweru egenda kutabangula nansana division era twagala okutegeeza mukutulu bati yonna gy'oli obwedda kubira amasimu ngamba olina kyokola paka kati kusawayo tonna bana kunzituza gakutegeeza nti nansana tebadde kulonda nansana division era twagala okutegeeza tukulinze abakulembeze abavubuka bawona batukulinze okuddamu okutegeeza abavubuka wano mu nansana division. Erinnya Kiwendo Asad nga nze ssentebe w'ekitundu kya Nansana Institute ate nga nze kansala waakyo ku municipality. Tufunye okusoomoozebwa okuviira ddala mu ba Electoral Commission twabadde mu kisaawe twabalinze tulabidde awo nga bazze omulundi gumu era bwe bazze okuviira ddala mu mmotoka ezibaleese bwe batandise okubala oyo Electoral Commission akyuse bukyusi bw'ati n'abantu be yazze nabo ng'atandika kubala omuntu omu babadde bamubalamu abantu 10 nga babala nti omu 2 3 4 tugenze okukowola ku bannaffe nti bannange mujje mutuuke ng'abala bali ku kisaawe bali ku masimu tugenze okwekanga nga ebyokulonda babukoze eki era ne bagamba nti okulonda tukumaze tutambule tugende era ne batambula ne presiding officer waabwe n'abasirikale babadde nabo ku saidi yaabwe ne batambula ne bagenda essaawa zibaddemu kitundu nga n'essaawa za nnyini okusinziira ku roadmap Electoral Commission gye yatusindikira si gye bagoberedde ekyamazima bwe kityo bwe kibadde naye tubalinze ku next level naye na wano tetunnakkiriza bakulembeddwa kansala Ziraba ne Isima aba movement ne kansala Ziraba ne bajja ne bayingira tugenda okulondera kati abantu abo batuuse mu kisaawe ne basimba layini abanuku ne banga layini yabwe eki mpanvu kansala Ziraba n'oyo munne bwe babadde bonna ne bajja ne bagamba abaffe mujje mukole ki ne babajjamu ne babatwala ne bayita n'abapoliisi ne bajjawo awo abantu bava mu kisaawe ne bakola ki ne bagenda basibidde wano ku URA ne tugamba abaana balenzi banaffe temuvaako ki kubanga bamuvume tubamanyi obubbi bwabwe bamanyi okwemululamu ne badda wali ebbali babalina mala okukola ki oluvannyuma ne bakola ki obwewali okulonda mu kyalo kyaffe tekubaddeewo era tetulonze naye ngaekikolwa ekyo gavumenti ensiga egyo emusiga mu bantu era nga bayitirivu nnyo ne batugobawo tugenda olulonda out of nowhere alulondesa taliiwo tetwakeddewo ne polisi yetugobyewo tetumanyi polisi ebalaka ki era gyetulonze ewaffe bitulabyeko yadde bikyesa bagikwese simanyi kyebagala gikozesa bagala gikyusakyusa era akalulu kano tubali tusaba kaddibwemu bulungi Nansana Institute nzabadde ekyapasona abavubuka okulonda kubadde ku taking a place today on the 19th naye sina kyendabye kyonna nze sina kyendabye tubadde tunolondera sina kyendabye just ndabye opponent wange gwe sitamanyi nalinnya owa NRM nti Gloria ezewowe so sitegedde oba kutya oba ki ati n'ekirala tulina abatwala emiruka gyaffe so isi erina tugamba this is a big question isi yo nga yo kyekiriwo mwasalawo mugende n'ekiriwo oba mwapointi n'abapointinzi bantu bammwe so mbadde nsaba isi ekiyingiremu batuwe eddembe because in the article of Uganda tulina obagambira buli omu akkirizibwa okulonda so mbadde nsaba buli omu fenafena tukubidde omulanga basente babadde beesimbyewo ababavubuka tukomeo ku ground akalulu tulonde nze nnondera eri ku Ocheng 781 Ocheng tukedde saawa emu tubadde tutuuka ku polling station tugenza okutuuka batugamba by 6:30 it was done nenebuuza ani alonze basezi bo basula batambula. This question should be taken to the EC. What's your mandate within these elections? Do you support the incumbents or you support the people who come in? It's a mandate of the EC to do a free and fair election. But if you intend to
do something which is null and void, because we count it as null and void. No one has been voted in our constituents, because I've been there. My committees, we went there. No one was. They came. Mbagama munu. Fetumazo kulonda. Sa 12 chitunda ani alonda. 12 chitundu nebo bakwe. Isi road map ya gambo kulonda kutandika saa 2 chitundu. Fetutuuse sawe mu batugamba 12 chitundu amazi. Then the blame is to be put on isi. Aba police baze batugoba ombuno okulonda kuwedde. But should a police officer just someone from a polling station, or should keep law and order? Amanya Godfrey Kalibala era mbadde neesimbye 78 Ochenga 1 naye tetufunye bwenkanya yadde mu kalulu kaffe. Abeni ale mubedda baleeta abavubuka ababwe nga babasimbye layini olugira ne bagamba okulonda kukoze ekikuwedde nga ne poliisi weeri nga babaleeta tebalina mu register ne bagamba okulonda kuwedde. So tuvumirira ekikolwa ekyo abeni ale mu kyebali mu tukolako era ne tusaba nti akalulu tukadde mu mirembe n'ebifo byaffe tubiwangule. Sigadde nze Kalibala Godfrey. Chama zibaffe twakedde ku polling station twatuse saa 10 tulinze isinga tejja iso obutajja we batuse saawa emu dakiika 15 batusindikidde muvubuka ate yali ssentebe we naali emu era nga yabaddeko akulembera abavubuka ajja atulondese era ffe akalulu akaffe tetukalonze tuvudde obuvu watulabye nga tekali munkanya paka osaba mu 7 nga batalagala byakulonda lwabuddewo. Nzongo wadde supervisor b'akalulu k'abavubuka ku kibiina kya NUP gamazima gali nti tetubalina kulonda kubanga bamba recap bifo ebyenjawulo byembaddemu muganzi lwazza waliwo baatuuse mu balonze ku saa 11 kumakya abantu bageza okutuuka ku station bokulonda kwawedde dda bw'otuuka enansana ku St Stephen Electoral Commission ye bamuwambye ne bamutwala bamukwekana mu toilet kakati niwebuuza nti naye nga otunula ate ne security yennyini eraze nti erina side gyewagira nti olaba nti babadde backing up abakozi b'effujjo simanya abageto structure nga be backing up. So generally ffe munasana tetubalina kulonda tetubadde muna kulonda era omuntu anaavayo n'agamba nti babaddewo okulonda naye omuntu abeera mukyamu. Actually bannamawulire nange kamazzemu kamabuza ekibuuzo okulonda mukulabe mutya okwo kulonda kwemusuubira nolwekyo nooza asuula omukulu akulira ebyokulonda Mwami Gilbert nooza atandika okuyingira mu nsonga zino. Twagenda ddala nti basomese n'abantu bano nti okulondesa kulina kuba kutya kubanga otunuulidde abantu nga abalondesa nga bakankana bukankanye kugamba nze siraba nga kulonda kuno era kisimanje okulonda gye tudde mu maaso eyo era bano abakayita mu kalulu nga bannalukoola abo tubatongoze nga baheroes b'eggwanga lino kubanga ekyekibadde nansana walabye nti abamu abaana ba NUP baganidde mu layini polisi nyini bakuba mutya gas kino kiki kama zinibuuza wagitulaga kuno si kulonda kubadde kulonda era sente z'omuwomusolo zino ezononeka zibadde zisuubira nti tuzikwate sente z'omuwomusolo tuzizimbemu amalwaliro Museveni agambe bugambi nti okulonda akugyewo bo bakolenga bwe baagala kubanga embeera gye tulabye olwaleero mutuufu eri wasi sinza kubanga kati sinaba kufuna information wano mu office nti twagenze kulonda ne batugaana kulonda. Sinaba kufuna information entongole wano mu office nti waliwo bwe twatuuse mu regisi ne basanga nti tituliimu. Sinaba kufuna information nti wano okulonda kwagaanye. So katulinde byonna biveeyo tulabe bwaba waliwo abaagaaniddwa okulonda waliwo byagaanye okulonda kati tujja kusinziira ku ekyo information tugiwa akakiiko katubulire ekinaddako. Naye for now we are waiting for results from all the 720 villages that form Wakiso district. Nga kumande nga bwe tulonda abakadde olwokubiri twalonda abaliko obulemu mu district yonna kati leero webadde olunaku olusembayo kulonda village level mu process eno gye tulimu ey'okulonda obukiiko obwa special interest groups kuva ku kyalo kutuukira ddala ku district. Kati olwaleero tubadde n'okulonda kw'abavubuka mu district yonna kwatandise bulungi kwatambudde bulungi bw'otwalira wamu district Wakiso yonna nga bweri mu byalo 720. Nfunyemu information ne ebyalo ebimu mwabaddemu okwemulugunya kutonotono nga kwekuusa ku register naye twabitereezezza mu byalo ebyo okulonda kugenda mu maaso. Ku meeza yange sinaba kufuna complaint nti waliwo okulonda bwe kugaanye oba waliwo atabadde kulonda nedda.
so kati ekiseera kati wetutuuse tugenda kutunga results zonna ezivudde mu kulonda okwo tucomparinga register y'abataano abavudde mu older persons every village abataano abayiseemu ku PWDs n'omwenda abayiseemu leero ku village ku youth bebajja kukola registers eza those different special interest groups nga tutuuse ku level y'omuluka. The next stage is parish level yetugendagendamu mu wiiki ejja programu eyo kati kusinziira ku information gyenina kutambudde bulungi kati tulinze results kutuuka wano ku office. Zamu